gye tukolera emirimu tewatera kuvaayo mikwano gya ku lusegere kubanga gye tukolera emirimu ekisingayo obungi kuvuganya. Ewali okuvuganya tewabeerawo mukwano. Kakalaamu bw'aba akola program emu waliyo omulala akeera okola program kati tuyinawo kye bayita KPI, Key Performance Indicators. Bakama baffe bwe baba batuuse nga bali mu kunoonya performances zaffe balabe ani asinga okukola obulungi bamanyi otuteeka ku minzaani era ne baleeta program esinga okukola obuki. Kakati kizibu nnyo okubeera mukwano gw'omuntu gw'ovuganya naye. Ebifo bye tukoleramu emirimu okuvuganya kwe kusingayo obungi. Yensonga lwaki bw'olwala bantu batono nnyo abagenda okukeberako bamanye bw'oli kubanga olumu liba na ssanyu nti tolabiseeko, liba na ssanyu nti Kakalaamu yafunye emiwunyo bayinza omumusiibula naye ng'ate bwe bakusanga mu kolido mwana naffe baabitugambye naye byatuyisizza bubi naye katukusabire aba takusabira oka aba akusabira naye omugambanga malayo konsabire onsabira ki kufuluma oba nsigale kuba bw'amala okyatula nti osigale obubi buba tebusobola kubaawo kuba aba amaze okifulumya naye bw'agamba kankusabire ayinza okuba akusabira ofulume. So emirimu twemanyiize nti okuvuganya bwe kuba kwe kusingayo emikwano gye tukwanayo gijja kubaayo miki mitono. Naye wano wembadde nzigira abantu baleme kwotinga bubi. Naye ku mulimu gye tulina okujja connection ezitutwala mu bintu ebirala. Bw'oba olina omulimu gwonna gw'okola nga tekukufunidde kintu kirala ky'osobola kujja mu ssente oli mu byabugwagwa.